siri kwa baba wala ogambye osemba okundaba nga ndi ku radio Buddu radio Buddu naliyo actually najja ku radio Buddu mu 2019 2019 2009 umwaka Michael Jackson mwe yafiira kati twaitwa akajja ku radio Buddu tutandika okuzoganyaamu awo novaayo nojja ku CBS akayate bwe nva ku radio Buddu lwakubanga abasinga obungi tebaamanya bwe nva ku radio Buddu we Kampala natuukira ku radio 4 radio 4 giri wabbala mu Ntinda 13 by then yali eri ku 13 naye twali twakabeera akaseera katini naye bagikyusa lebeera 13 nabeerayo and I worked there for some 6 months. Then I left for CBS. Mwavira ku radio Buddu oyingirira ekibuga Kampala? Of course, ku radio Buddu navaayo 2019. Ekibuga wakiyingira mu 2019? Buddu nabajje Kampala COVID n'alumba. Bannange sinamanyi okuwangaala bannamasaka gaddala kituufu mwasomoka leero lwaki ogamba bwoti kulwakubanga oli famous nyanya litambula tekisusa kati nno munnayo laba Kampala badde actually nali nakajja omwaka nga gwali gugenda mugenzi kuwera actually gwali gwakawera ndoza n'emyezi ng'ebiri bagalawo lockdown, total lockdown ya March 18th around there. So nibibeera bwetyo nebibyangatana nebisazaamu enteekateeka zange nnyingi ez'okuyiga amakubo okuba nali ntikyali kuyiga amakubo. Of course nali nkyagayiga nakati nkyagayiga era munnange tokubiranga essimu n'oŋŋamba mondi wano ku City Square simanyiyo. Okay, how is Masaka negomba kugenda ke Masaka? Masaka is one of those beautiful places you have to visit. Era yenna tatuukangako Masaka eno ate ne watutuukangayo neeraliikirizira munange simanyi ye Masaka era ngenda kukolamu omulimu neekwata oba naakuwasuuna bbeeni ono anga antwaleke Masaka akutwaleke Masaka ngeri gye ninamu ensonyi nabadde surprise leero okuwulira omwanange ng'agamba nti suuna bbeeni alina kubyogera kubanga waliwo embeera etewalika kati bwaba omwana abiba abyogera abimanyi kati oyo omwana wa mulembe mutebi ogwabavubuka ate beeni yabutukwasa kati gwaffe kyovala batugulina mu ttaano bwebuti omwana oyo alabika alina alina okuyitibwa alabika abeerako ku radio ng'abiwulira ndowooza. Okay, oze Kampala ali ati? Kampala talina nnyo tabbu. Kampala tubadde tumujjangamu nze Kampala tubadde nga abategesi b'ebivulu nga batupangisa ne tujja ne tukola obutafaanana galoko n'abantu balala abantu abategesi badde batunone Masaka ne tujja Kampala ne tukuba ebivulu ne tuddayo Masaka unlike other people nti baati bave ne bagenda e Masaka ffe tubadde tuve Masaka n'ojja Kampala n'okuba ne bawanika emikono n'oddayo Masaka. So Kampala tubadde tujjangamu mpola nga bw'omanyi ne okujjamu okw'olumu ne kutugaana okubanga tubadde amakubo era tetunnagayiga. So kati bwe tuli awo mpola naye nga Kampala si mubi. Kampala abantu babadde balungi, they are so welcoming. Nti ffe ennaku entono zetwakabeeramu kati nze nkugambye nti nze nakabeera najja COVID agenda kuyigira najja 2019 naye olaba nti wakiri ng'olaba ennyaniriza gye batwanirizamu ezo nga tumazeewo emyaka nga 10. So ekyo tukyebaliza Katonda kuba si kya bulijjo nnyo ate era nga nina okukkiriza nti si magezi gaffe amangi ge tulina kuba tetugalina nnyo but those people nabo ndowooza bali so much appreciative balaba effort gye tuteekamu kubasinziira ne batuwa support eyo gye batuwa tukyebaliza Katonda kubeera still osobola okubikola n'abantu ne batabiraba. Njagala nnyo okwebaza omutima omulungi gwonna olunaku lwe yasooka okunsanga yansanga ku Stream Life Avenue nga nkwatira vidiyo mu luggya lwa studio ye naye nga tammanyi ale ngisuubira okungobawo kati ngenda kugobawo kati naye kusuubira okungobawo ngenda kugobawo kati ngenda kugobawo
tamanyi simuwadde mention alabye omuwala avudde eri atudde wali eri yekalakasa ku HK Media babi neyanzanyo kyono ingira jangu abali mu kutulaba waliwo omwana aleese ebyokulya wano tugende mu maaso neyanzanyo olina omutima omulungi ate bwe nayingirako mu studio nendabanga buli TV presenter buli bali abayimbi buli omu alinawo ekifaananyi buno omukwano gujja wato nga kati ekyateesawo ebifaananyi bino I was communicating something nti twetaaga okubeera obumu kati mu media sinaba waliwo profession enzibu nga media ekimu ku bisinga okubeeramu ebisinga okubeeramu ebirabika ennyo ego kati ego eyo alimu kutulaba atamanyi ego kyekitegeeza si musango ego mu luganda olwamungu kyebalise okugyewulira kati abantu abali mu media field ejjuddwa nnyo okugyewulira kyovola abantu osobola okusanga omuntu owa radio gundi nga takolagana nawa radio gundi wa TV gundi takolagana nawa radio gundi abaliwo presenters aba TV abo obalaba abamu boga osobola okusanga presenter wa TV nakulowozesa nti asobola okulagira enkuba etonnyini so kati ekintu ekyo nalengezaako okujjawo nti ffenna tusobola okwogera olulimi lumu kuba ffenna tulina omusaayi gumu most of these people tuwogera olulimi olufaanagana so tewaliwo nsonga erulemesa kukwatagana so ebifaananyi bye nateekawo yensonga lwaki simanyi oba wali okigenderedde nti tewaliwo presenter n'omu kubali awo nga wa media house eno ng'aliranye n'owa media house eyiye buli omu nagenda mwawula weeno ne mudiriza n'oweri weri ne mudiriza n'oweri tewaliwo n'omu awo aliranye nga bakola ku station y'emu naye ba presenters banene bonna beemanyi nti gye bali mu studio some of them bakimanyi abamu tebakimanyi kambeeko kyenkusesa waliwo bye nateeka wano nga even physically sibalabangako webali nga simulabangako nga bwendi mukulaba nti nga mbalaba ku ma TV abalala mbawulira ku radio nga sibalabangako ate nga ndowooza nabo abamu era tebamumanyi nabo tebandabangako nga kirabika abamu era bampulira ku radio so nakikolanga nze I was communicating something kyekyo kyenkugambye nali ngezaako communicatinga obumu ffenna bwe butubanja kyekyo so kati oli mu Kampala media ogisanze media nze sirina mpulira ndowooza nti tewakyaliwo nnyo kipya kyenkyalaba mu media koze ebbanga letubaddewo nga tukola ebintu bino ate nze ndi wamukisa nti mbikoze mbisomesezza beze ndi musomesa obadde okimanyi abadde tokimanyi oba ogamba kyawo nene omanya abaganda olabye kuwaffe wetwajjawo ekigambo kigamba woowe kirabika ndowooza omumanyi ffe tetutudde naye nze amawulire ng'asomesezza abantu ate mbadde wamukisa nti bensomesa gye bali n'abamu ku bo mpulira ndowooza nti obamanyira kuba abamu teboogera so Masaka eyo nali nkozeye Katonda yali ankozesezaayo ebyamakulu nenkola y'essomero Tonny Media Skills Tonny Media Skills yali ye Masaka paka ku lockdown eyo yajja netuba yoleke nezijja nnyingi nnyo up to now tennaba kuzuukuka naye mpulira ndowooza kuba ati ekirooto kyange kwali kuyitibwa kwange tikwali nti lwakuba nalina ssente kuba saazirina ate era that Tonny Media Skills was a one man's idea saaliko omuvujjirizi saaliko gavumenti saaliko amaanyi wabula yali Mbazira Tonny nze nali ow'amaanyi waayo nembitetenkanya kuba nali mpulira njagala ekintu kye nnina okukigabanyaako ekyo nno mwattu ekikoze nakikola era nakati abantu gibali bangi bakola ku radios ku TVs abamu tuyisiŋŋanye oba ova mu parking nga naye avaamu nga gwe wamusomesa so for that I'm proud ne ku radio buddu gibali abantu bakola kuva ku radio buddu ne mu masengero omwo mulimu bimanyo kyalwaki obyogera so kakati nina abantu bangi nnyo nga bava mu ngalo za Mbazira Tonny ng'omusomesa nemba mentoringa mwe tubafuuse ba presenters abamaanyi
kati ekyo kisaana kubuuza bo ekyo kisaana kubuuza bo oba bo ddala kweri ekyo bakiraba kyenakola nga kisaana okubeera appreciated naye nze kyenasinga okukola Katonda kyekiyansobozesa okukola kati bo gwokubeera appreciative kiri gye bali naye nze nakola ekyo Katonda kyeyantuma mwattu era ngenda kwongera okukikola Katonda wanaaba tuyambye embeera neyongera okuba kuba kati mu budde bwe tuli mu kunyiga biwundu bya lockdown n'embeera bwetyo naye nga media sinanyo kyengisanzeemu nnyo kipya ebisinga mbadde mbirabye challenges mbadde nga nzimanyi nzirabye kuba mbadde era nzisomesa abantu nembategeka nti oli kirimemu okubanga kipya gyali cause birimu bingi nnyo naye nga kisinga okubeera mu media ndowooza naddala abaana batandika okufuna emirimu it is a huge challenge mwana nze gangohoolireko Adijja osobola okugenda ku media house emu kuba bino bigamba nze nabikolako nabiyitamu obulamu nabuyitamu okunoonya emirimu okugenda ku TV y'omusajja oba ku radio y'omusajja okumukakasa nti olina kyosobola okukola oba kutumamu Tanzania ku bigere so kati challenges mwe ziri nnyingi nnyo naye weebaza Katonda nti buli lwabaako wakusesetula n'akutambuza wabaawo era obulamu bw'otuuka n'oyitamu n'oga nti ekyo nkimaze so kati kitegeeza nti abaana abo abajja abapya mu media buli lwofuna ka platform kakozese keeyambise kakutaasa okuba nti olina okwogera ebigambo bingi ewaddako gy'onoonoonya omulimu kibeere nga performance yo esobola okukwogerera. I think that is better. So kati gwe ng'omuntu omupya mu Kampala mu media y'e Kampala the fact nti ebbanga lyo limazeeyo ng'oli Masaka buzibu ki bw'osanze mu media y'e Kampala? Nze munnange nno okubeera open saagala nnyo okulimba bantu manyi nze ndi kika kya muntu saagala nnyo okuddaawo mbu neenakuwaze mbu nfuna okusaasirwa nno nze sirina nnyo kizibu kye nafunye Kampala kubanga n'ekimu ku byanduyise Masaka eyo nalwayo si lwakuba nti nali sifuna opportunities ezigino. No, I had a lot of opportunities and most of them I turned them down. Nze najja nywedde weesibye bbi kubanga ati jjukira eno Suuna Beni already yaliyo omuntu omwangu yali badde agamba nze kangende Kampala ninayo Suuna Beni wange naye Suuna Beni naye musajja nakimanya Suuna naye alina a lot on his back alina abantu bangi balabirira alina ebizibu bingi ng'omusajja kati nalinga Masaka eyo nange nga mpulira omutima gw'oŋŋamba nga njagala kujja nga mmaze kunywera era najja naye nze njagala okukutegeeza obutafaanaganako n'abantu balala bonna abanyumya stories nzaawo neŋŋenda nenzija nengira bwe nti manya nalinnya loole ya nnyaanya. For me it wasn't the case. Nze byange najja mu ngeri ndala nenzija ekinyinza okugamba ekyambonyabonyamu ke Kampala bwongo okutereeza mindset kukkiriza nti kati ovudde wano ozze wano kubanga bikusumbuwamu nti jjukira Masaka oba ewantu yonna gy'oba owangaalidde obeerayo n'abantu b'owangaala olaba sinakindi wali ku dduuka waluuma amagundi oyitawo nomunyumyamu sinakindi wali obwogira bwoti ono n'akulamusaako kati eno ozze mu environment epya totally new environment so you just leave alone ekyobutabuuzabuuza bantu naye omaliriza olina okukwana emikwano emipya olina okufuna abantu abapya ofuna akaduuka onoogula definitely ofuna akaduuka akapya onoogulanga ebintu biba bingi so kati just okumanyira environment eyo naye bino nti ate manya mbonyebonye ngize bwe nti no it wasn't the case bakozi banno tebakukubagana ku mulimu ebyo ebintu tibiri nze ndina endowooza emirimu wabeera ebintu ebyo oluusi ndowooza naawe omala kubaala bubeezi muzibu n'ebyo ebintu omanyi kyenjagala omanye n'abali mu kutulaba ku mirimu tetugendayo kukola mikwano gendayo kola kyolina okukola kola obuvunaanyizibwa bwe bakuwadde bayidawo ne bakama baffe abo ku mirimu naawe kennyini Adijja mmanyi olina gy'oli boss kuba ali ku kamera kuno nkakasa okuba gw'omusasula naye bw'akola omulimu gwe obulungi omwayo kati leave alone that naye
toba nakyo mwangaza kirala ate kati muba munayomba kuki lwaki muba munesika ebitogi so kati that is the same case nti nze bwe najja e Kampala birimo gyonna gyendi kozi nze kati nze najja mumanye ekyokukola nze siri muntu wakulunda nze siri muntu wakubeerawo nteekeko bikadde bannange omwana oyo mukebereyo oba yazze no for me it isn't the case nze ekyange I know what to do I know what to do I know what brought me kati ekyandeeta kwali kukola mirimu ebbanga likankubuulirawo kati ebbanga linamala ku radio Buddu ng'ogyeko kuba nti twaliyo ne tukola naye twayigirayo ebintu bingi ku radio Buddu era mukulu nannyini wa radio Buddu oyo mwebaza nnyo Mwami Ronald Segawa gy'agenda waliyo ne general manager Mwami Tamale Maka waliyo programs manager bameta Haji Umar Sekasamba akyaliyo naye nina ebintu bye nayigira ku radio Buddu nti ng'oggyewo kubanga ku radio Buddu era bandeeta mmanyi okukola emirimu saayiga mbu nali nzize kuyiga no najja kukola naye wakati mu kuyiga mayiko okuyiga tikuggwaayo okuyiga is a lifelong process kakati nina bye nagenda njigira up to now tukyayiga era naawe okyayiga n'abatulaba by'oli mu kukola buli kadde buli lw'onoolekerawo okuyiga you're done and gone ku mirimu kuno kakati ekibuuzo kibadde obuuzizza nti nze najja mumanya ekyokukola wabula nimmanya nti kati bandeetedde kinti bampadde obuvunaanyizibwa buno kukola program ya Township Tunes ku CBS eva saa 7 mpaka ssaawa 10 bampadde kukola program ya Sunday Mega Drive ya olwa Sunday ku makya ssaawa 1 mpaka ssaawa 4 kitegeeza eyo le Sunday ku ssaawa 1 kimanja kuzuuka akasaawa 11 nimmanya nti at least nga ndi late nnyo by 6:30 kubeera nga ndi mu masengere ekyo kikoze nebbanga lyonna kyanga ntandika gikola soosanga mu lunaku na lumu ne lwembeera mbadde mpulira seewulira bulungi nze ngenda nenkola kuba nze ndi Masaka kakati ennaku ezo banyongerayo neshendala era nakisiima naye era nakyo nkimanyi nti tekyagwa bumwi balina gye bamala okutuula eyo ku mmeeza ne boogera oluzungu ne basazaamu ne bawa tiiki ne bakubisa ne bagatta ne bagamba ono omulenzi tumuwe sheemu era gyeri ngikola ku Lwokutaano ekiro bagiyita Crossfire Friday kakati ebintu ebyo buli bembirabanga bizze mu maaso gange neebuuza ekintu kimu lwakuba nti nze nkyebuuza abantu asinga batera kyebuuza nga ebizibu bibatuuseeko neebuuza nnyo ekintu kya why me kakati buli ngamba why me lwaki nze nga nnyongera nkola mba mmanyi nti biri bizze as a result of hard work kati mba nina nange kwongeramu nennyongeza ekigere nenteeka ku muliro kubanga nze mmanyi ate nga kituufu nti mukama wo aba akuwadde omulimu bwegukola nga bwagusuubira mu budde talina kirala kyabakunoonya lwaki abakuyita mu lukiiko kutuuza mu bigambo kola mulimo gwo guyirize guyiyize gwegukole agufune even beyond their expectations talina kyajja kubanga akwagaza kirala tajja kukuyita ayita buli kadde kati nze ate nze njagala nnyo okukola nga siriiko that too much supervision naye namanya naye nze mmanyi nti era teri boss ayagala mukozi akolere under pressure gw'omukozi gw'ocreating embeera eyo ey'okubanga buli kadde balina kukulunda bulungi ate eyo embeera emenya kati nze obulamu bwange bwonna mpangadde saagala kukolera under that too much supervision kubanga ebuza creativity ate nze mbwe mba ndi kumpewo njagala always to be me saagala kufekinga nongere wenjagadde okubisirisa mbisirisa wenjagadde okugira bwe kubisirisa because that is me, that is my style ate era mmanyi nti beewomere bakola ki ebawoomera so kati mba saagala nnyo that too much supervision naye ngaera mmanyi ekigireeta nti nze kyobompadde okukola nsooka nenkikola nekinyirira kati ewasigadde nemba nange nga nsigadde yadde nti basiriiko nnyo supervision eno nkambwe nywevu naye mba nkimanyi mu bwongo bwange nti era ongoberera kuba teri boss asobola kukuwa omulimu n'akuleka bulese nga tagoberera no wabula nze ngezaako nange okweteekamu kubanga n'emyaka gye tutuuse tukuze ate ekirungi nti naffe tutandiseewo n'emirimu egyaffe kati naawe nga tonnaba kugayaalirira bw'oli omusajja
naawe baakugaye nti singa nange omwana akola ogwanga akugayalira nze kimpisa kitya awo nno nenyongeramu obudde n'enkeera ebyo. Wow, that's so amazing. Kyembadde mbuuza ku bakozi abakozi bannaffe omanyi wano e Kampala bw'obeera ng'oli super good nga bw'oli nze ndi ekintu okikola bulungi munze ndi osuddiya naye yonna gye wakoledde concept ennumba wadi wabeera ng'oli mulungi nga ggwe ng'okola bulungi ebintu wano e Kampala tetukyagala tutera okubeera nga tukukuuba so kati kyembuuza ebyo tolinayo bakuuba munnange nze eryo kati nze okuuba emwoki leero nze atanayiga namakubo atanayiga na nguudo za mu Kampala oba otandise mangu kibadde sinakiraba mbadde sinaba kukiraba ate era nsuubira tikijja kubaawo cause ero kati leero nze kati CBS tebiriiyo mbadde sinnabiraba tebiriiyo ge mazima okukuuba mbu babeerawo enkokola bantu bali eri balowoleza bya bugagga byabwe bodda mu nkokola abantu beeri bagagga nnyo balina sente nnyingi kati obudde bwabwe babeera mu kulowooza sente zaabwe kati tebalina budde bwa nkokola kati ate leero kati tebakubenzi nzijaseera bambitawo inaakokyayo omutwalo inaakokyayo 2 era eyo bayirawe eyo kampuni buli muntu ali mu mawulire yali badde afudde agikoleddeko wa Ssaabasajja eyo waliyo ebintu bingi nnyo okola nga oli wakati mu kukola nga ate osoma oyiga oba abantu bannyo gye bali tuyize ebintu bingi n'ogira bwoti ogera akasente n'okafuna ate wali n'okatereka mu pewosa so bingi gye biri eyo nga birungi nga buli muntu yali badde abitegeera n'abifuna tugenda kumaliriza tugende ku kinyanyanyaanya ekinyanyanyaanya wajijjawo bannange ebintu tubadde tuludde ebbanga nga tubikole Masaka eyo twatandikira ku radio Equator lwakuba gwe wantandisizza ku radio twatandikira ku radio Equator era gye twatandika okukubira ebintu ebyo Mbazira Tonny ne Suuna Ben Suuna namusangayo tutandika tukuba ebintu ebyo straight from 2008 ogwo omwaka oba gwe waliwa kabaati bannanga nakuzaala maama nga tebanabakuza ate gwe kati kyonootera okugamba naye oli ku ssomero kakati ffe ne tutandika olwo nga n'essomero liwedde tutandika by then I was 21 years otidde olabe maama otudde n'omukadde nkulabye ng'olaba envi zitulukuse nkulabye omubiri gwogedde nga ngulaba so I was 21 years ne tutandika tukola nalina n'embalabe muno nga nnyingi nga nfaanana ng'era bwondaba bwe nti olimba kaakati ne tutandika ne tujja radio Buddu netuwulira twali tetwewalika ng'oba olimba boga nti nga tutuwulira oba olimba netuleeta ne tutandika ate ye ekirungi yalina a wider coverage netutandika ku 29 netubakuba bali show zetuzifunyawo Suuna akola ku makyanzi nkola lwaggulo nga ku weekend nga nkoma Friday kiro yena akola Saturday kiro then ku Sunday nenzija nembala countdown emisana ebintu ebyo twalina engeri twabikolangamu munnayo nga biwoomera abawuliriza nga batwandiza nga batwagala abategesi batandisaawo okutunoonya batutegese nga batutwala batuwagala eri bino ebintu byokutegeka mbivulu si byakati byava dda byatandika dda mu Buganda tewaliyo Mbazira asobola kuba Muganda wa Suuna kuba ebiko biwulira not really tetuli ba Luganda twatandika tuli ba mukwano ensi neetugatta ensi bwe yatugatta ne tutuuka okubanga nze ngende ewaka ne bambuuza Suuna gyaliwo ali atya so babanga bakiwuliranga azinfuna ewaka tulina kugenda ffenna Suuna naye agenda ewaka ewaabwe wamukyala Kayondo n'amubuuza kati Ntoniyo ye ali atya aliwa so kati we bintu bibiri actually twatuuka n'okuba nti nze nvaano nengenda mba Suuna nga Suuna tamanyi ne Suuna n'agenda ewaka nga simeba nga abadde wano so kati we bintu bwetuli naye nga realistically tetuli because abantu kukola naddala business wane naddala e Kampala oba wane Uganda si kyangu
Kirimu challenges. Birimu challenges nyingi. Kubamu okusomozebwa kungi. Bibamu wano na biri. Kubanga of course mamubeerawo nenga ali abatagala mubeerewo. Ekyo kimanyi. Wano mu Uganda ekyo kya bulijjo. Oli otoba osobola kubeera obwenzi na mukazi oba gwe ng'olina omulenzi wo nga waliwo atayagala mubeerewo. So kakati naffe tuwangaalidde nnyo mu mbeera eyo nga oli yalowooza nti ekinaamuwa emirembe kubalaba nga nga museparatinze naye naffe ndowooza Katonda akyatuyambe tukyali bagezigezi nga bwana bwa musota tuba tukyali bagezigezi okulaba nga embeera eyo tugiraba obeerawo n'ogiraba n'omanya kati oyo inakyali mu kukola ayagala kino nti oyo alina kyali mu kukola alowooza bwagira bwati kisobola okuba bwe kiti naye ekirungi nti ffe tuli banaku tubadde tugezezzaako okwekuuma era tusaba Katonda ayongere okutubeera cause tulina a lot of challenges mu kintu ekyo kibuuzo ekyobuuziza ya kirimu bingi yoleke mungi byaddala tebisobola kubulamu ebyo tibisobola kubulamu bibeerayo ne radio ne wizo oyo era bangi abagezaako okubakolerera baawukane ne bataawukana paka era omulwe yamuyita so nze mpulira ndowooza nti naffe bitubirabirabyeko bingi naye bwe bibeere embuyaga efuuwa ayimiridde oba otudde tebanakyekwaгаza. Muntu wange ku kamera obibulidde ebintu ebyo so olina okwongeramu amaanyi mu nkola gye tukola emirimu omwami muli atuzizaamu amaanyi bwe kiri okay so kati nga tunatera okuwumbawumba ekintu ky'Okampala okikubye abantu bakwagadde saka abantu bakwagadde ogambye ki ebyeya babiyingiza Kampala abantu bakwagadde ekintu okikubye mwotuse ebinyanyanyanya mubiyingiza mu ttabu abantu bano balaba bino ebintu biri bwe biti kankubuulireko Adija gino emirimu gye tukola gyakuwa bantu bye beetaaga kyova olaba nga ne wano ku HK Media abantu bokyaza ogezaako okubeera selective nomanya nti abantu bange beetaaga kino kakati abantu baffe bano betukolera balina ebintu binnyo bye baagala okulaba oba okuwulira mwattu nga ffe tutabibawa nga TVs tezibibawa nze olunaku nsobola okumala nga ndaba TV nolaba nolaba kati eno bakino obudde balinako kino nogamba ba programmers bakino bayiya lwaki kino bakiteeka wano ng'olaba basobola okuyiya ekintu kirala njagala okutegeeza osobola okutunulira TV wano e Uganda nga mu budde bwe bumu zonna ziri ku kintu kyekimu obudde buno zonna kimu obudde buno zonna kimu so kati ffe twagezaako kuleeta that unique taste that unique kind of a service abantu gye badde batafunaafuna bw'ogamba ensonga y'ebinyanyanyanya eyo girowoozeeko nga style ya music kuba wano tulina dancehall tulina ne gwe twatuuma bandi yadde tikiriyo ne twakimutuuma tulina ebika bya music ebyenjawulo zoku R&B afro byakola bitya oyo afro naye era twatuuma mutuume kakati eno eyaffe nayo gitwale nga genre ya music nti waliyo anyumirwa kadongo kamu waliwo anyumirwa raga dancehall waliwo anyumirwa zouk kakati neeno kitwale kuba nti nayo kirina those people who consume it kakati ffe those people betwayitendinga lwakuba nti abasookawo tebakimanya nti abantu abo basinga bayinza n'okubanga epercentage ennene kati bo ne babateekako kiri ekyabwe ekyazira ennyimba zolowoozaako ng'eziri smart teziri unique kino ekyaffe kyekiri unique kuba kiri abakikuba ebbanga ddene liribaddeyo nga bingi era ffenna tubikuba naffe olutuyingira noga nti era osigenda bakubiramu kinyanya naye era ogenda okulaba nga vibe ebula bwogera nokizzamu ogenda balaba nga emikono bawanika so bwe twakigezesa nekikola netukiremerako okuva ku radio Equator netujja ku radio Buddu paka wano e Kampala so abantu abo nga gye bali tutuuka mu bivulu eyo tutuuka mu bivulu simanyi oba ali ofunyeko omukisa okujjako mu shows gye tubeera
Nabingo. So kati bw'oba tewajja Nabingo wakola nsobi era nkuyita e Masaka nga 8 Ogwokutaano tulinayo ekivvulu twagitumye Ebinyanya Festival egenda kubeerayo e Masaka Muliiku Masaka Recreation Ground ife abaayo tugiyita Liiku. So kakati tugenda kubeerayo ku Sunday nga 8 mwezi Gwokutaano 2022 twagitumye Ebinyanya Festival era posta kuliko abantu babiri Mbazira Tonny ne Suna Ben. Bagenda kuyingirira omutwalo ku muntu abasibidde sound nnya ez'enjawulo. Waliyo Viba Sound, waliyo Caritas Sounds, waliyo Homeland Sounds ne SBL Sounds. So tugenda kudigida endongo eyo kakati mbadde nsaba bino byonna byenkunnyonnyodde ojje obeere your own witness. Yep. So kati nga tunatera okuwumbawumba okikiriza nti abantu bakwagadde. Wakaŋŋamba ekintu ekyo katunatera okuwumbawumba emirundi guno wakambuliza ku kintu ekyo ebibuuzo bina. Wangambye empenda kikatono so kati nkubuzaabuliza. Nkulabulira. Wadobuuza. So kati okikiriza nti abantu bakwagadde. Abantu banjagadde naye sinze nze komanyi nze kyannema okwogera ku Mbazira Tonny yekka batwagadde. Abantu batwagadde naye lwakuba nti mmwe akakiraba nti batwagadde naye munnange tuwangaalidde mu mbeera eyo abantu abo batwagala lwakuba nti midiya yawano naddala e Kampala ego eri yasooka nebabuzaabuza nga balabayo naye nga balinga abatalabayo naye at least some of you abatinitini mugenze mutereera mu layini mukimanya nti gano agalenzi baaba weegali ffe tuwangadde n'abantu abo nga tubalina nga weebali byetwogerako si bya wiiki 3 emabega bibaddewo ebbanga ddene ebyo ebivulu tubadde tubikuba ewaffe eyo ne just nga tibirina attention ya mawulire kati just amawulire gakagendayo okutunulayo okulabayo naye nga abantu gye bali tugendayo eyo traffic jamu naakwata mu byalo nno n'osanga omuntu n'ayingiza embizi ye nga bukyali kozi samale. Abaliwo abantu batwagala naffe tubaagala nnyo okusalawo kwe baakola si bukyamu tubaagala nnyo bantu mmwe naddala baagala Mbazira Tonny ne Suna Ben mwebale kutuzzaamu maanyi twali twafuna embeera y'okulabibwa nga bannakyalo ffe tuli bannakyalo ekyo kituufu tuli Masaka kati kyafuuka kivumo labawo Masaka naye bw'onoogenda okwetegereza obulungi osigala weebaza Katonda nti abasinga obungi bye bayaayaanira 25 abasinga obungi bye tukola byonna twagala numbers and we do have the numbers so ffe ekyo ekyokwebaliza Katonda weekiri ebirala byetwanafuna twebaza Katonda era tumusaba tusuubira n'essuubi tulirina nti ajja bireeta nga tuyita mu numbers ezo kuba ffenna ze tunoonya TV zolaba zikola ebintu byonna byezeekolaakola zaagala numbers radios ebintu byonna byebeekolaakola they are looking out for numbers and we do have the numbers. So I'm so much appreciative to those people. They've really loved us. Kyetubasuubiza naffe kusigala ku mulamwa nga tubakolera ebintu ebyo n'okusigala nga tugattako kozi tugezaako okubiyiiriza situwagala always kusigala nga tukola kyekimu tugeza okulaba nga twongera okugattamu ebintu ebirala ebyenjawulo shows ezo okuzifuula nga za njawulo nti omuntu wakuwuliriza ku radio olwaleero n'afuna exactly the same as you produced the day earlier on the day before aba talina nsonga egenda muwuliriza lunaku lwakusatu. So for us embeera yaffe yonna tugeza kulaba nga each and every day we produce something different to our listeners, to our viewers, so that for buyiiya bwaffe eno basigala be babufunamu kubanga ffe tuba tukola bye tukola tweteeka nnyo mu bigere by'omuntu oli ali eri wabweru awuliriza. Nze kyesaali nyomeddwa kuwuliriza sikikolera muntu sikikubira muntu kozi nze obudde bwange obusinga ng'ogyeko emirimu emirala gye tukola mbomala mpuliriza radios kati obudde obusinga mbumala ndi Mbazira Tonny omuwuliriza kati ekitanyumidde nga gundi akikola sikikola ku radio
ekitanyumidde ng'oli akigize bw'ati sikigira bwe nti mba njagala okugezaako okufuna the other version of it nze nkiweeyo ndabe omwana omuvubuka ekyo kyekisemba era kyekisemba amazima kyekisemba kino omuvubuka omuto abaana bavudde mu byalo eyo ne bajja ne bakozesa obudde bwabwe bubi ne bafuna ssente ne bazijajamya mu ngeri etategerekeka obirabyeko e Kampala abalala ne beegaana ne gye bava si Kampala ne Masaka gye bali babikolanga ne beegaana ne gye bava nga teyagala n'okutegeera nti obaana yava Masaka abaana abo olina advice ki gye bali mu kukola okukola of course nze kyensinga kumanya okukola tekulimba kukola tekulimba kusigala ng'ogoberera ekirooto kyo ate n'okuba ng'olina okuyaayaana mu mutima okuyaayaana kwentegeeza si kulaba buli kintu ekiyitawo nti okiddukireko no olina okuba nga mu mutima gwo olinamu goals z'osetinze n'ogamba nti at least Mukama Katonda waba nnyambye nampa obulamu nampa omukisa njagala omwaka guno oguggweerako nga nguzeeyo peeni Katonda bw'akuwa omukisa n'akasente n'akakuwa akasobola okugula peeni eno n'obeera n'akasente ako n'ogenda n'okawasaamu embaga nga toguze peeni eno oba mubi sigamenti okuwasa embaga kibi naye twalirowoozezza omuntu awasizza embaga okubanga ebisinga eno wansi bigenze bikoze eki biteredde embaga ffenna twagala ozikola era tuzeegomba era abaazikola respect naye bw'oba okizudde nti oyagala kusooka kugula peeni eno gy'onookozesa ne mu kuwandiika ku certificate y'embaga sooka omala okufuna peeni eno topapa nnyo naye beera n'okuyaayaana beera n'essuubi obe n'ekiruubirirwa oleme kutambula fa nti sente oluzifuna nze nga ziteekano kabina nga ntambula nga njoga ekibuga obudde bujja kutuuka buggweewo nga tokyalina kyogamba bantu ate bba abantu abafaawo bamanyi baatutandikako dde otuteeka ku minzaani kati bano babatimba eno kati alina ki alina ki so kati obudde obwo bwakwegendereza era naffe gye tuli eno tugezaako okwegendereza cause mbimanyi si byangu okay bakwano tugenda kubeera tubasiibula finally maze nenzikiriza omwami ono yampadde eddakiika 2 naye nzisusizzaamu ngambye agenda mu bwangu so wedda mulimbalimba akasembayo akasembera ddala kekaki kekano kekasembye kekaliwo akasembera kekano kekasembyeyo omwami ono ayogera bulungi obeera ng'omuwulira ku radio naye kino ekintu okitandikiddemu ango ndala nnyo wakati woba otandikidde ebintu bya omanyi mu Luganda otandikiddemu okunfattafatta otandise okumpaanawaana nze ndeka munnange ndina muzungu